just mbadde nkyalina bumaliriza kati ninyo ndakikanga ko naye nga nkuyunako ngenda kusangawo emmere yawo tewooma naawe lwaki tetugenda wali wetwalijjuusa oyimanyi customer care yawe omwana yankabi ndize kale leero abakazi baagala chipusi bikimi ebiwe bityo naye lunch time olowooza chipusi bazifumba lwonka okay kale kandabe kyenkwasaganye wano ndowooza nkweyungeko okay fine tujje nabawala baleke kale bye. n'abasajja nabo babula obuzannyo obwo kale muna naye kati abavubuka ekibantama temuyimanyi mu mukwano mukimanyi nti mukama waffe ali mutalo akumenya mukazi wakosi si yakuze nnyo ekiryawo lwokuba ebosi wabe oyagala anyenyenga kedo emyaka 29 atanga 3 ng'era ogamba tannakula olowooza abantu bamulisanga bimuli gyagenda kumulisa ekizibu faana kyalina kirekizibu abakazi akyabaagala nnyo yemu ku nsonga ezimuganya okosi kubanga alowooza nti bwanaawasa omukazi agenda mule n'essabu byonna byabadde ako kibala bakyayitera kyokanga emyaka akula emyaka gigenda gimugwako amina sukugenda tusinkana yetu yabadde atwagala kale akomewawa Godwin yatugambye omusajja oyo olina omwegendereza ono kyali mukwano gwa boosi nnyo ayinza okuba nga atunoonyamu byaffe kitegeeza kituufu ayinza okutugobesa singa twogera ebyasamwasama kitegeera kati gwe tolina muwata ebigambo byo muleke ffe atugambe byatugamba tukkirize naye nga tetumuzeeko bigambo nnyo tebeeta tekyetaaga muddamu bingi tugende tukolera tusanga n'atugugumbula tugende tukole Mwangu nose metia gina amawulire tebikufaako nakufuniddeyo omukyala kafaanana katya kuluno kaakabi oyinzisa ebintu nakalindemu nekakiririzaawo naate ekyokola Godwin okimanyi mugambe bisinkaniro tebali bazibuze kazoke manyize emirimu deski yange Amachama mengi boss. Ne bukyamina. Amawulire gali mu kirero. Mulimu byendayo wano. Tukwatagana ku business gye tukola wano. Tendawamu ne admission za university.
Leero tunayo client balinga babiri baagala passport ne visas bagenda kuba bagenda ebweru mu weeks 2 okuva kati. So tugenda okukola process sisinga papers zaabwe. Ojja kubaweereza emails bakuwe ne details ezisingawo ku ekyo. Ojja kujja ku desk yange. Kama wangu wanataka kata check ya services za kufungira mama ndio. Ngakuno basisubira bangu. Yeah, na ndio wanza sisi. Okay, biruda. Ndio accountant. Ngasimulaba batangeze. Nsekwe. Ate Itagenze mfe. So kati Charles bakoma omugambe aje kugesikia. Processing ebintu byabali. Yes. Ndi bulungi. Kale. Banga libadde liwanvu anyway. Kituufu. Okuva emabega yonna mbadde nzija kusubwa naye namba ebisingawo. Tetwasobola kubiina. Wanyamba nnyo mukwano okusanyuka. Badde mushaddi. Ekyo kitono nnyo. Okumanya nasanyuka n'omutima gwange. Ofaayo singa mmanya ebikukwatako. Story yange mpanvu nnyo. Naye ate nyinza ogezaako. Nakita Fadi Prince, Kauma, nasomako at least. Ekyo kirungi okuwulira. Bakasa. Oli mwami muyivu. Era ekyo nkisanyukidde nnyo. Oba oli awo nange nandibadde neegomba okubeera n'omwami omuyivu mu bulamu bwange. Kyogamba toyina mwami. Akazanyirira bwatyo. Wandala olina bwe kakijja kitya kunnafunisa
kutwala easy mpola mpola. paka No, sinabakula. kimukuta bulungi ekyo kituufu kizibu nnyo okufuna omukyalo oba omwana yakola amaka otabeera stable. Nange nzishagina namubiro siba mamba ekitegere oyimiridde otya olina abazadde sitolo y'abakadde bange nnyo mpanvu naye nga kyesobola okugamba kiri nti kale taata wange yafa naye kati mami waali era nze nkola nga taata ewaka kozi n'okulabira maama n'okulabirira bato bange mu byokusoma mbeera yonna nga bwekitegeera. mawulire ga nnaku nnyako ojjukira mulenzi eyakomyawo ensawo yange gye babba kiki waliwo obuzibu kulira ndi mulamu ekiki Shadiya bw'omuntu ebyanyamba nti ebyalabu byakunywa tokyabyagala. ekyo kyempulira mazzi Shadiya kiki byagala okwekola mukwano oyagala kuddamu mbiri ebyemabega. Shadiya magwado mitinga naye nemunyumyamu ogamba omwesiga otya. Maxi okumusisinkana ne twogeramu namusisinkanyeko neyongera okumumanya ebimukwata Kati nolugera twansisinkanye twogera nemanya ebimukwatako nempulira ate nga neyongera musajja yasoma ayina kampuni ez'enjawulo zakola nazo ate era nga naye yeganye ayina kampuni kale mu bye twanyumiza nawulidde nga omutima gwange nsagawo era kino omusajja ono tajja kuddamu kuteeka mu byalo oba omuntu omwagala kukkiririzaamu naye kyenkusaba kiri ekintu kimu bambi kwagaliruke nnyo nga mukwano gwange sooka weegendereze olabe muntu ki oyo gw'ogenda okuyamba ekyo nange kyenfuna okwagala kati ogenda kikola otya kamuweyo omukisa okay kasita osiimye naawe Shadiya nkwagaliza buwangu okakasa ayise ate mpulira nziseemu n'amaanyi tugenda bisi naye ate tekigaana kubisizaayo bwenjagala kadde wakaswa njagala njako akabuuza kindage bweno jjaawo toleteddeyo naako okwegaaga simanyi oba onaakaagala oli mulungi simanyi kyensobola kugezaako kakasa ekiva gyoli kibeera kyakalukindi Mukwano mbadde nkusubwa okakasa kati njagala ondage mbuno wadde onsuka kibadde nkusubwa manyi ono obuntu bwamu babugjamu bati yagala kajjamu tekakuluma gezaako nawe
tosoboka nakubeera kiraga kina kutukako kale mukazi kwawutandika ate okimanyi n'omuwala gwe nasanze ngaayogera nti nze nakwagalako bwagala just nayagala kumanya kufaanana oba omunyiiziza ate nga mwagira lunaku lumuluka ate nga yakwesetingira naye ate shadi otimwanjawulo mukazi wamanyi kiki ekikusikiriza okwagala omukyalo mukakkanu mulungi ate mugumiikiriza kinamulabyemu noza leero mugwanawona kuwala obadde buzibira ayina ekizibu kimu kyokka naye okimanyi nga muwala alina ssente omanyi kye bayita ssente naye nga bwemusanga tosobola kukitegeera talinga abawala abalala takyusakyusa ku nviiri n'abakola mu wino bamusinga lekana ogwogambye nti alina ssente bwe zityo bw'atyo ne amina waffe sekuitale yeeteekamu ssente okusinga omuwala oyo okikakasa bw'atyo naye nga bwemusanga tosobola kukitegeera enyambala eyambalira nga bwayagala ogenda n'omusanga mu ngoyi ng'ayambadde engoyi za mitwalo ebiri naye ng'alina ssente ziwera obukadde leka nkubuuza ono gwompalira nti alina ssente yesijjawa mbu bakadde be bonna babeera bweru era bamulekera bizinesi wano mu Uganda yaziddukanya kati akawuntanti wa bizinesi zonna so ensonga lwaki alina ssente naye ate nyinza obutanyumirwa bigumire ewali ssente esizanyirawo mukumi anti kati gwe muka kyewulina okukola kanya laavu sunda laavu tabula laavu nja kulaba ng'azikubeera zekka nga yeyagalira mukwano nange vaayo nange ntagala kunaaba naawe nange ngenda ku mulimu kale oba oganye kanzije tunaabe fembi kale kankuleko malirize